buyimba bwa basajja bayimbi. Nabalala muyimba naye tukubye buyimba bwa basajja bayimbi. Kyogera waliwo batayimba. Ekyo sinakyogerako omanye abaana abo bafuna entondo. Ate kati z'okubye tulina abayimbi kale gamba kakadde kalamba mu Uganda ak'abayimbi ate b'okubye tebawera wadde bana. Nanti era kale zeze ennyimba z'abasajja abo z'owulira ne zibanga empya wadde nga ziyiseeko emyaka. Anyway, nze sibye ebyandeese ebyo. Nziza kubeera nga mbaweereza olunaku olwaleero, nziza kubeera nga mbakulisaayo mu weekend, nziza kubeera nga nkuteeka akamwenyumwenyu ku matama mukwano gwange. Nze Judith Kawesi tulakalira mangi ge tukuleetedde Martin Joe undecided olunaku lwa Monday. It's a public holiday naye munnange nga omanyi tifa abamu emirimu gyaffe tetuwummula byonna byebimu olunaku lw'abakozi kitegeeza nti nno olunaku lw'abakozi temujja kukola tulina okukola. Otegera ekintu ekyo olwo wa takisi musanze wali babadde bawakanda omusajja nga mugande owaayi leero era towumuddeeko ko ye nti olwokuba olunaku lw'abakozi sina kuwummula nina sigala nga nkola naye nga tukulisayo bonna bonna olunaku olwaleero nga Uganda okutwalizaamu emikolo emikulu gibadde wali mu disitulikiti y'e Namutumba tubakulisayo bonna bonna abali mukuba bavayo essaawa zino era nga pulezidenti w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu. Bingi byogeddwa. Ndabyeko minisita w'ensonga zino ez'abakozi ng'agezaako okulaga atwala ffe ng'abakozi mwetugwa minisitule mwetugwa ng'agezaako okulaga statistics ng'alaga nti emirimu giri eri abantu gikyali mitono nnyo. Ne president asuubiza nti buli kimu kijja kukolebwako bulungi nnyo so nkizaamu amaanyi yonna gyerukusanze gyolukwatidde public holiday ate era mu mbeera bwetyo it's a first May era omwezi mupya leero tugusabuukuludde gusabukuluddwa nyongera okujjukiza mukwano gwange nti omwaka 2023 twakagutambulako emyezi 4 miramba guduka speed gunsobedde nange program zaali nyingi nnyo sira queen sira king bye wawandika kapapula wakatuukirizaako bimeka just si mu bubi bujjukiza yes leero first May nkujjukiza bujjukiza munayina nkugamba oyimiridde otya anyway neyo nga tuvuddeyo atera ba May baby banji nnyo ndijjo munange omwe mulina omukulu Jose Chameleone njogera ku Dr. Jose Chameleone nambe mu Uganda twabadde mu weekend nga doctor yazaalibwa munange wabula nze kyenneesinze okwegomba ku Chameleone okubanga asobola okucelebrating emyaka egyo gye yawezezza wabula nga taata we ne maama we bakyaliwo bakyali balamu sigimanyi naye kyemmanyi akuze giri emeka ndijjo gyengattamu wano naye kale njigattagatta wano naye mukama muwadde ekisa bambi famire ye weri mami ne dadi babaddewo ne basala cake kati kakati obuzibu bwonna buli bumu waliwo gyengasse wano gyendowooza gyemituufu nate waliwo nampereza obubaka ngamba nti nti ku gino gyengasse gyendowooza nti nno 40 simayimeka nti ayinza okuba ate nsazeeko nga5 but anyway emyaka yagyeyogedde bajja giwulira mu maaso awo mukubalo kwangu fulo ey'okutaano agibulako emyaka 4 anti mani gyakwogera egyo nange nate wendabye ka message kone ngamba omwanoonya okulaba nga nti oba ngendeko wa Chameleone oba ngendeko wa Bebe Cool oba ngendeko wa Principal ale Principal yakikoze ng'agenda yagaliza gundi Chameleone yamazaalibwa n'olyoka ondabira kati ne bagamba nti Principal ffe ababadde bakuba Chameleone olulwo nti tukole ki ng'abantu bebeebuuza tubagamba nnyo ndijjo nga tuli ng'abantu bebeebuuza ne tugamba abantu kibanga kwatiramu katono nnyo abantu badda beebuuza ebibuuzo nti Principal ffe abadde abakuba Chameleone ku lulwo otulese otya kaba ne bagamba nti nti waba yabatuma mugende mu maaso neki neŋŋamba abantu babuukira nnyo temulimanyi abantu abo abatuufu ova ku muntu alowooza n'ayagala kulowooleze okitegeera koma ku levo y'obwaffaani wabula tosukkawo kumanya Judy lwaki lwaki tagira nembugundi birthday message yabaddemu oluyimba luno olupya olw'okulabisa anti kakati eya Principal enaatuuka banaalaba bona tamuwaganike oba kakati Principal mu mitono yakola essaawa zino banaalaba oba Chameleone
tateekeko ka post naye ng'abako kyakoonamu kati bali amu mwabaddemu embeera y'okulabisa naye n'ekisinga obukulu obubaka bwe yabuweereza obubaka bwe yabuweereza ekisinga obukulu kati bali eri simanyi mbu bwakulabisa musimanyi ate otulese otya principal ona music bano ba Luganda by the way abasatu bano balaba Chameleone anti uliya Chameleone Bebe Cool Bobby Wine bafuka ba Luganda mu music kati ojja kuddeyo ogere bingi naye nga bantu balina ekibagatta era ensonga kibakomyewo kiri big 3 eva babeera balaba nga batwala tuwala nnyo Lutalo yata luyimba lwe n'alongo big 3 lubutikidde si ekabanji so bakumenyera naye Lutalo okuva ne yerengana ne Pallaso kali kabadi kuba ya ibasinkanye ku birthday ya Chameleone Pallaso Chameleone alaga ani David tayagala kubyogera kwa era beso nyembo mama wabali yabagasse ekisookera ddala Jose Chameleone muyimbi wa amaanyi mu ggwanga muno era abasinga bagamba enamba emuwaki mu music Pallaso essaawa zino emu ku bayimbi basinga okukola ki okuba omuziki kakati Lutalo alina kujja naye asembere wano ndijo kyogamba Lutalo takuba akuba ne kyangamba alina kujja asembere wano wekuba kulwana ona kulwanira munda si bweru kati mukugira okutono Pallaso ne Lutalo kati gwayinza okuba yawulako no we Pallaso ne Lutalo ani akusingira okola ki okuyimba bonna bayimba anti ani akusingira anti yankugamba ze kuwadde bano bali babiri kati oba olwana nga gwe Lutalo wena kujja wano kitegezo oli waba alwana kitegezo oli asinga ati yakugamba oli wosigala eri bakubira eri wekka kati basembere mu wano tulabe banakuba nga gwe Lutalo kati basobola mukuba tuwe era kati Lutalo kye yakoze yasiko walinze tuwe byabadde ku birthday kyokka ndijjo Madi tuwe Lutalo ne gune Pallaso batabaganye ku kabaga ka Chameleone omwana we oli mpaji nene nnyo mu music wa Uganda baba badde naawe tukumanyi wadde abamu bagezaako okupalapalanya Yesu kyekigambo ekituufu bagezaako okupalapalanya okugjawo ebyafaayo naye ebyafaayo biri mu Uganda ng'omu ku basajja nze bendowooza nti talina kwepankirwako musically. So n'olwekyo Joseph, congratulations and again abayimbi bano bonna namba mwebale nnyo okusupportinga Joseph. Maama webale nnyo okutegekera Joseph olunaku luno. Nsanyuse nnyo okuba nti ndiko omukolo guno nabatera mutuwa ekitiibwa okutuyita. Dokita tukwagala nnyo simanyi kwogera bigambo bingi. Dr. Jose Chameleone fenga aba B2C atwagala nnyo from day one wetwamusinkana atwagala nnyo ate okwagala okutakomye just kwogera abula akulaze. Moyo wako ufungue, upendo wako uje uingie, nachoomba kama niko na wewe, utaratibu pekee, baby twende, ili nawe, tuwe watu wa milele, ili nawe, na milele yuma baby, vijani na mimi nitakujali. Happy birthday bro. Buno omukwano gwe tulina okulaga baganda baffe bakyali balamu, kubanga mulaba ensi eno nzibu nnyo bannaye kuno ku nsi tuliko leero naye wadde tujja kuvaako ababadde ku mazaalibwa ge waliyo bakusaasira abanjagala bitya waliyo anti Esther n'abalala bangi mwedda naawe ataasonde kutuuka ku birthday yange ng'onjagaliza ebirungi naye mukama wako ekyasinga okwetaaga mwebale nnyo kibi nnyo nnyo Lutalo wa David Lutalo ni mami. Pallaso. Okay. Mami abagase wadde chichafwa. Kolekera wovemba mwaswaza. Mubadde mukwano. Ali kasike. Baba waira. Era baba waira bana balungi. Pallaso tava mu kigambo. Zono Luta tata soko jetu wakafuba nina amsabi akafuba akalala sakye mulungi akafuba akalala waka
banange yono muganda wa yo muganda ate namwe abamawulire mulekera okusunasunanga abantu obugambo obugenda okutabulatabula abantu abamawulire mutabula nnyo ne musuba kaisi kaisi tatabula ne 5 4 3 2 1 0. Happy birthday, Jose Chameleone. Happy birthday, Jose Chameleone. Yes. Ebigambo bibadde bingi bitambula ntino muyina olutalo nze nabagambako kuva dda mbagamba sisobola kubeera nga saagala Pallaso sisobola kukola na Lutalo naye lwonna ate nze kuva dda bamanyi siri mutankuzi wa ntalo siri mukozi wa ntalo njagala nnyo obwaseruganda okusinga ebyo zo yayogedde kati ddayo butola ozeyo akatambi bulungi okalabe bulungi naye nga tetubeerangako nze sibeerangako nga saagala Pallaso era sagana muntu addamu kumbuuza bintu ebyo wanze binyiiza era tebiyinza kunnuma n'omulundi n'ogumu ate kyekiŋŋaana okubeerayo kati ate wano ku birthday ya mukulu wesize tewali nsonga eyinza kuŋŋaana. David Lutalo olina obadde ku stage n'ogamba Katharine kusasula bamala n'otowooza kufulumya alubamu y'empya omulabi yali yandiyagadde okwongera mbadde nsaaga njogeddeko ku linnya lyonna temutegedde na Joko kyebadde etegeeza siddamu byenjogedde wali ebibeera eri ate tebijja eno so bikomye eri. Of course I inspiring buli muntu yenna azze before him ate kukubeera nga ali co-inspired by Jose Chameleone. Ekyo singa okutya mu ndonge mu industry nga gwe David Lutalo ntya kubeera awo ng'abantu tebakyayagala byennyimba. Tekibangawo ensonga lwaki nkitya tekibeerangako awo ng'abantu tebagala byennyimba buli luyimba lwennyimba balwagala so kati ntya nnyo bwe bulikya nga nyimba oluyimba abantu nga tebagamba kiyimba kyekyo. Amina era nebaza abawagizi mwenna gye muli aba David Lutalo mwebale kwagala Nalongo mwebale kyekimbadde nkugamba nga bulimba lwoleeta abantu balwagala so ntya nnyo Katonda lwali zinzijako entandika okuyimba vulugu abantu ne baba nga tebakyabyagala nja nine nnimiro eyo nnene njagenda nayo. Lutalo ki? Lutalo ki soko yogera? Simanyi Lutalo sibangako na Lutalo na muntu yenna mu industry eno era mbasuubiza nti siribeera na Lutalo na muyimbi munnange. Kakati Jude nga tunava ku mukulu Lutalo David Lutalo omuyimbi w'eggwanga anzijukiza ensonga za Spice Diana ne Shiba. Twali wali ku kibana ne otegeeza nti bo ba mukwano tebangako na buzibu era abamawulire simanyi lwaki abayimbi bano bafuna obuzibu kigwera mu bamawulire owulidde mama wa gundi mama wa Chameleone mama wa Daga naye Daga nga sitimulabye ku mukolo Daga abeera waawo mama wa Daga mama wa Payasi mama wa Joseph nga agamba ni abamawulire abo n'abayimbi abamawulire abo nojja bawulira tetujja kubeera yeera batandika bintu byabwe tetubibeeramu anyway naye nga munangenze nkujjukisa ffe tubeera wano okuweereza okuva Monday paka lunaku lwakuna essaawa zibeera 2 zetutandika ate ne tukusiibula ku ssaawa 3 wabula tetubeera wano wokka ne ku Facebook tubeerayo genda obeere nga otulaba munaye weereza obubaka otubuulira oli ludda wa tujja busoma bonna yes ku Facebook ate era tuba ne repeat yaffe gwe abaatusubiddwa kaakati tetukoma okwo munange program eno abantu abaginyumirwa bangi nnyo awono we twafunya ne bannaffe aba Biva Organic ne batuteekamu omusimbi ogutokomoka okubeera nga twongera okubeera nga tubaweereza mu mirembe wabula ate ne bagamba nti bakukoledde ka wake up gwe omusajja zuuku kadduka bunambiro genda ku Access Building opposite Hotel Sojovalu ogenda kusangayo bannaffe aba Biva Organic bagenda kukolako n'endwadde endala zolina bagenda kubanga bakuyamba balina customer care nungi tojja kubeera nga wejjisa kakati
kakati awo wennyini era nkyakutwalira ddala munnange Bukedde TV oba ngambe nti Vision Group nga company bwe tuvayo ne tugamba nti gundi tuleese ekintu bwe kiti wabula omuwanguzi ogenda kufuna kino bannange tetulimba tubadde ne Mr and Miss Bukedde ndijo ebyo ne bitukuumye okuba nti no company eno yesinga amaanyi company namba emu si mu Uganda mokamoka East Africa yonna Vision Group ye media house esinga amaanyi number 1 kakati no munnange just tugabugambi kakati leero Bukedde TV jirugenda frontinga enja rugenda frontinga wene tugamba tugenda Bukedde olupapula ne tugamba Abani TV tugamba TV West ne tugamba kakati radio tugamba Lupinyi ne tugamba Etop twogera ku Vision Group company ngazi nnyo company nene nnyo kakati era nga ye company gyenjogerako etakoma kuwa entertainment wabula ekyusiza obulamu bw'abantu kino kyenjogerako sirimba twava ne tuleta Mr and Miss Bukedde tutandikira ddala abantu okusinzira mu kifo ky'obeera nosindika ka video ne tujja nga tugenda ku mitendera paka we twatuse ku final lwaki kugamba nti Bukedde TV oba Vision Group tukyusa obulamu bw'abantu ali ku Bukedde TV tusitujjera Lilian numbers atunda fruits mahali ali kuchuma simanyi Lilian numbers atunda fruits tubatumideko nnyo abantu benda kasero mu katalaawo ekiri wali eri bangambye leero basibye mu kijju obukadde 10 abumanye sawe bajja na kasero leero n'ekyapa kyakweka kiri nga bajagulizaako mwana muwala kakati no nambazira ate Mr wa Bukedde ye Edward Kisitu ndijo katonda jukira twawadde omukyala ntuwa n'omwami onyesa ku mwana ono talina kika alwenna Edward Kisitu ow'Emityana talina kika taata yabula tamanyi gye bamuzaala Bukedde kunazizaako ennaku eyo yonna ekyapa bakimuwadde ne bamugate obukadde 10 eyo ntandikwa ku ttaka eryo developing ettaka eryo nambazira nalabyo eyawangula season yasooka mwana muwala yawangula season yasooka yakola bandi era bandi yakubye ate alimu ne Mr Bukedde bakola ekintu kyabwe bandi yakubye abagenda kwewasa kiraga enkulaakulana nalabyo abaana bali balayikasala ekigambo bali mulavu nabalabidde ddala nangagenda nze ndaba nkulaakulana eri mu baana golaba ate bufumbo nze nalabye enkulaakulana bambi abakutte ekifo ekyokubiri Bukedde obukadde butaano omwana w'embaale bambi kyansanyusiza n'oli omulala ye ahimbisibwe ne mwana muwala okuva embaale butaano nabo n'abasigadde bonna gamba bafunye waliwo abafunye 5 tewali yaviiridde nogamba nti buli abadde mu mpaka zino exposure yokayoka gy'ofunye kyabugagga kyamaanyi gomanyi kyenabaddeko wali nga mukama wange Doni Wanyama ntunako Judy omusala ko ngenda gukolako nengamba mukama wange nkola nalabyo omukulu yakyamusena aga nti ensonga y'omusaala eyo mukama wange nze nkoledde ddala make-up okuva project eno bwe yatandika yakubeeranga gundi buno bete yamusabye wali omusala bongeze omukulu naga nti kibanga tuwe kyade ku Miss and Mr Bukedde nze nkuba ne bwenkuba sifaayo nzija nenkola ssebo w'ekitiibwa kibanga tugaa tusobola tuwumulemuuko ne maadi nga weetereza simeyi ali ku kyuma nyinza okuba nga ate mutwalira eno ye program Kasalabe Cha ng'ekutuusibwa ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa aba Muwonya Herbal Research afunye amaka gaabwe awo ku Lubaga Road ku Butikiro Complex mu maaso ga Hotel Sojovaro ku kikuba ekigenda mu Kisenyi bakujjanjaba endwadde nga pressure ulcers manpower kw'ossa n'endwadde endala basooka kukebera mu byuma n'olyoka ojjanjabibwa Muwonya Herbal Research for healthier communities.
eno ye program kasalabe cha ng'ekutuusibwa ankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakago gayuuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa aba muwonya habo research bafunye amaka gaabwe awo ku Lubaga road ku Bukedde complex mu maaso ga hotel Sojovaro ku kikubo ekigenda mu Kisenyi bakujjanjaba endwadde nga pressure ulcers manpower kw'ossa n'endwadde endala basooka kukebera mu byuma n'olyoka ojjanjabibwa muwonya habo research for healthier communities. Basebo ne banyabo katukatenga yose betwanirize mukyala muwanguzi wa wadi asinonye kuba kwanga mujje munju ne Uganda eggwawo ate paalo obu Afirika yafuuka na yamaalo olw'emizembe gy'ekifundekedde gwanga lyaffe ng'okunywenyaga amayulungi ko n'ebisiyaga kyannaku be baana baliwo bataata ne bakojja bakubaganza baana baabwe ate abamu babasandaaka kyannaku ensi katengambwe n'emisanda bazaggwawo kuba okuva edda n'edda omwana bwentunula gye wanzija abalala gye wabaleka onwanira entalo abalabe sarajali wempana mubanji yono Irina musai kwange sifuba naye sagala nkwatako no sendikola ntyawe buli kyangandesewo anyamugambako oyamala obudde Irina sembera ndabe namagembe oliwa oludde onyeyo gy'oli laba bwe mwesisinkana ne mujaye laba we mukabanye mitima era ne mufuka muntomo ebyalafu byo byewunyisa nafunyono kati nine bukumo lya lafu pesanyu senafunyona mazeko enyota ya lafu pewede kuno munyo gwenyini kilasi yenga nene ndi mukumunyo mundabenze nagasiri nagakwebera njagala mwana mwagale wakutuse nsazo kubira njagala nange bakube mu mawulire nti nokyekuze onyesanyu lyange bulamu bwange n'essanyu lyange gwe bulamu bwange Edward Kisitwe ngalo sembera maaso sembera waka abange sibawulira soko jeyo kwatamu mbadde nsaba tukole bwe tuti tusooke tudde wali bafaani tusooke tulindiremu wano season 2 Miss Bukedde Vivian Nambazira engalo mwami Kaira Salongo Richard ate n'olina alongo akwambasasa Miss Bukedde 2023 ulira engalo mu audience ono gwolaba asogola mutunda ono gwolaba akamula juice Nakasero ono gwolaba atambuza bibala Nakasero atambuza juice ayina akadaala katono Nakasero laba kyali ali ku Bukedde TV Kisitu njera bamuyita Kisitu yesebo mwami Kaira najja namwamba sengule sikukengule okutuuke bulungi yimirira waggulu ng'omusajja omusomesa ogamba otya owulira otya mpulira sikyetegeera nkikubye mukama mulungi toyinza kwetegeera yegwe kennyini olina omusaayi ng'ogwange oba ogwo gwanjawulo ndi muntu nga gwe munnange ekisa kya Katonda kyekintu nsiza wano kibadde nga kisa kya Katonda mbadde nga nkwata sapuli yange eno wangi nenebaza Katonda simusaba kintu kyonna mugamba webale Yezu olw'obuwanguzi era mpangudde mwebaza nebaza already era
Katonda abakulonze buli wamu otuukawo era mwebaza. Ate abakulu baffe abatubeereddewo mu mbeera ezo Sister Teddy atwayire omukyalo yambeereddewo nnyo mukama wange okusooka ddala yanzikiriza nengenda mu kampu okumala weeks 2 bakozi bannange Beka Katangaza Simoni Teacher Fred bonna bambeereddewo Sister Javiira babaddewo bakozi bannange student baffe student nabalabeko ne bagenze nenga mu kirasa babaddeyo practice zembadde nga nkola n'okubeera omukakamu nga njiga. Yes. Abazadde abatakiriza abaana kujja kwetaba mu bitone nga kati olaba season eno sebo waliwo bebaagana muzadde n'agamba nedda omwana tajja genda nedda. Omwana oba olina okumuleka kuba ggwe ozaala mubiri omwoyo Katonda yamanyi ekiddako ne plan yamanyi ezibaziddako. Omwana bw'abaako ekitone kyalina tomutuulira. Yes. Kati fe omusomesa waffe batuga nti agenze mu mpaka ndisooka tulowooza nti oba alimba naye bwe tugenza okulanga buli step gyatuukako awangula tugamba no netumusiibira laba mukama byakoze. Mpulira essanyu yesebo bannange abasubiddwa bo basubiddwa kinene nnyo era njagala okwebaza Katonda ntuusiza kukula lino kubanga senga tabadde Katonda banaye abawagizi nga bayikidde obungi jajja omwana ekatwogere naye ku Bukedde tumalirize tumukuweemu omutwali eddala ewaka sooka otubulire abantu abagenda okwetaba mu season 3 bubaka kibobawa bannange mubeere n'empisa mubeeremu nga muli bakozi ate mwesige Katonda. Yesebo ab'enakasero bannange ab'enakasero neyanziza nnyo neyanzeege mwebale kunnonda mwebale nnyo mwebalire ddala munzizizaamu amaanyi mumpagidde munsapootinze munsabidde mukama akikoze mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Katonda omwana wange yeesize Katonda ebbanga lyonna oyo gw'olaba yatandika okuyimba nga wa myaka egi n'ayimba ddala y'omwana giri naawe kiba kiyamba nnyo kikuzaamu amaanyi bwatyo nambaziira ne munne we bayawangudde era essaawa yonna yonna kakati Balandi Road ekakiri naye nga kyava kwekiririzaamu n'ekyokubiri ne Bukedde ne gamba nti nedda tujja teeka platform eyo abantu tubawe omukisa ogw'okuwangula n'okulakwanya ebitone byabwe. Kakati nera wenkuvaayo nenkugamba nti bannaffe abamuwonya Herbal Research bataddewo omwezi mulamba okubeera nga ogenda wali ne bakukebera wali ku Butikkiro complex. Okukebera nno kwa bwereere ne bakukebera ne bamanya ki ekikuluma bannange situkiramu ojja kubeera nga Lilian n'ekisitu ebintu bino ogende bakuzuulemu ekirwadde ekikambwe naye nga kikyasoboka okuwonyezebwa munange genda bali babayita bamuwonya Herbal Research bagenda kubeera nga bakuwonya ate bwe bamala bafune eddagala bakujjanjabe. Mbebaza bano bonna basinzire ne bagamba nedda bajja kubeera ku wa streaming live wano ne bagamba Facebook live ko bagenda tulabira kyakabi nnyo ndaba bano amaanyi geeyongedde abantu bangi ensi yonna eri ku Bukedde eri ku podium essaazi no batulaba. Seggane Topista ono nekimusanyizo kimanyi dole y'omwana Maama kati maama oyo Seggane agaye dole y'omwana emugole abawa speech nga abaana babe bagraduating banaga abazadde bayinza okwasa Nambiro Masse asinzidde Saudi Arabia gaye kwali atwagala nnyo ndaba kuno kuliko ayina Mugisha Diana agambye nti asimye Judy akusimye Imelda Namutebi agambye kyakabi nnyo ndabako Prisdani ono yafuka nzidde nekikusanyusa fe tugenda mu maaso ojja tubakonako mpola era nga tukyagendera ddala maaso ne podium basebo ne banyabo nyongera okubebaza olwakadde kemwatuwa era nga Spice Diana yasinzidde e Dubai gye yabadde ku kivulu kye ekyategekeddwa DJ Ram nkubuuzaako mukwano gwange nti basaganya mirimu yes nalyoka kutira bafaani DJ Ramu ku Bukadde 10 bwakusonyiye obwo lwaki tuteekako mubakati eyamba sizaffe DJ Ramu ku Bukadde 10 Spice Diana bwe yakusonyiye kuba yalangiridde bulungi nnyo ensi yonna yabitegedde twali tusaba tulina abantu osobola okuyamba eno
kubanga tulaba nga tugenze wali ekabuusu tusobola okukwata erinnya ne tubitiba ku billboard ramu yakikoze okuva e Dubai. Spice yanyize bane simulako nga yanyize siraba ku Spice nga avuddeko nga yavuddeko ekimunyiza kuliko babayita ba in-laws bafani bakajanja social media in-laws kino tekirina kuba in-laws nga abadde ba in-laws yandibadde alina omusajja gwayagala kino kiri kuba fani anti kubeerako abakuwala n'okwo olw'okuba oli w'amaanyi ku social media okwo kino kiri nti bw'oba oli weno toyimbira eno ye n'agamba artist naye yabagambye simu na byabufuzi ye muyimbi baali bamukubye nnyo nga bagasima isho ze ziganye biki yasoose Abu Dhabi n'akikuba weyavuda Abu Dhabi n'agenda Dubai n'akikuba yabadde n'alayidde abantu abagenze Dubai omanyi Dubai ebifo teba binene nnyo era Spice yafundidde ddala abantu tebakulimba kati kyali kisinga omuluma before nga yabadde akyali Abu Dhabi ekiboze ne kitandika okuyitiŋŋana awo musimaye bimusaze n'abagamba nti Bwati otegeeza mangi abali fake otegeera so mulyaze wano ne mwandi badde bana nandi bayimbidde paka we mukoowa kubanga nga wa respect gwe fani wange owaddala ow'omunda. That's what I work for, reality. Sagala gye wano nga yefuula njagala nga tanjagala nze njagala mudonga natanjagala nkwagala naye njagala I respect you because ekyo kyeni kati ngenda ogambe obwo bufala tolina kyoŋŋamba gwe omulimu gwange ne banyimbira abantu bana those are fans of Spice Diana nakola from one fan ewakubiri owokusatu and I'm still growing so tolina kyoŋŋamba so my fans I respect you and I love you. I'm not a politician, I'm an artist. I serve you with music and that's what I'll do. Oshtegera fena tunyigirizibwa tetugenda kweddaabulula nga tuli twawukanye tulina kuba wamu one love. Ebituluma ebikuluma nange bye binnuma. Waliwo bakyali mwana abatalina byakukola abadde bagezaako mwana otuwumera ebigambo bingi nnyo naye
naye kangabudde bakyali bange buli muntu ali wano eno tewali wa myaka 4 tuli bavubuka abaagala okubeera abakabi abakolera buli kye tulina si bwe kiri wave Uganda ojooyiyo obuliwo osegeera wave Uganda ojooyiyo akasente obeerewo omwana naye n'otulya bafala nga talina kyalina naye nga dda ku muntu eyeekolera abeere owakabi nga mugenda bingi kati njagala message eno mugibatwale mubagambe nze spice buli ali wano mpagidde kubeera wakabi kubanga ndi kyendi nkola sente zange ng'omukyalo okubeera owakabi ate nga buli lukya kangabuulire buli ampagira manya spice tagenda kuyiwa kubanga nze ndi mukazi mukozi ate ngenda kuba w'amaanyi nosinga b'olowooza kati kangabuulire DJ Ramani omusajja oyo mubanja sente balance naye mugambe DJ Ramani ezo sente nzikulekedde mubanja sente zituuka mu miliyoni 10 kubanga nze spice nyimbira sente nyingi naye DJ Ramani tonsasula wadde nusu 2 naye nga amategeeza nti Monday omwezi gukyali mupya wiiki ekyali mpya mugende ewasenga mirembe abeere nga abajjanjaba tofaana kirwadde ng'abantu bwe bali okubeera nga bakuweereza senga mirembe asangibwa wali emperere nammere wagenda okubeera nga omusanga akujjanjabe bananga banoonya abaana mugende omukyalo oyo alina kasitoma ke ennungi bananga ekirabika bulungi otuuka ku muntu agenda okujjanjaba naawe n'okkiriza omutima gwo ne gubeera nga guteredde kakati tulina ba birthday baby Oh, mama. Tofukamidde. Tofukamidde Judy. Ajja kunyigira nno omukulu. Mukulu lubowa emyaka emeka. Ejo, alabika bulungi akulada buto. Akulada buto. Kati biriyo bireseeyo nga bamubugiriza. Biriwa. Nga bamubugiriza. Lwaki olese kino ng'ali yekka. Poliisi atolina kifaananyi kya lubowa ne ttiimu yona yona eyaromatic byana biwala ebyo nga bimubugiriza ate gwe nabibawe mulina emitima minafu mujja kufa ani yakulembeddemu enteekateekaani yakulembeddemu enteekateeka za birthday eri ludda waiye twagimaze dda naye nga mukulu wa tukwagala nnyo nakusaba ekintu kimu nja kwongera okisaba buli okubisa ebipande ebyo Judy abeereko nga munene nnyo ono mwana ono yano tunde kibiina ekyo happy birthday Mr. Luwa Ahmed tukwagaliza birungi byerere ate kakati eyogola ba beautiful malaika Beautiful malaika, yes, beautiful malaika. Wadafananye mugondi badde nti. Bana omwana oyo akola cakes ennungi. No malaika. Akola cakes ennungi. Kyomanya buli birthday yange oyo omukyala abiteekamu engatto n'andeetera surprise. Bambi. Bannange. Kata tuweereza ku podium cake. Banna ajja tuweereza. Aweereze cake tusale wano cake. Tuweereza. By the way malaika tuweerezeyo ku tusale cake wano. Yasinga okola cake eziwooma ate ennungi. Happy birthday ka beautiful. Nkwagaliza birungi byerere munnange nze Judy wo. If you know you know. Malaika. Aha. Ngati mwagala nnyo malaika. Malaika era ddala ka malaika kaffe. Happy birthday dear. Kakati nno producer ogamba tugende bannange. Agati bulobudde bugenze. Naye mawulire ngati ndina mangi nnyo. Ndaba bingi. Kakati ndekeyo Africa ndekeyo Basuna. Suna Beni. Ndekeyo Basuna. Abaana bali nnyonyi mpaka gundi Cairo. Egypt Cairo. Mbusuna nayagala okwata banaye mubi balabire. Kozi yabadde mu bagundi mbawarabu. Bawalabu. Nnyo. Naye abawalabu beyombo balungi muko. Anti babitegera bino ebinyanyanyanya. Ndiye naye nga bakikubye. Nokye ngamba bino byasamu n'amawanga agali mu lusoolu mu Afrika. Mwakirabye muti ekyo. Ebintu byabwe era bw'obeetegereza si Bafirika nnyo. Ebintu byabwe biralamu naire neve waffe negende wabwe n'amazige gamu twagiseeko era nga gegamu amazige mwava bali kujinja ngakwatamu ayagala nnyo amazzi bayingizaako yagalengezza bwe mwali mugenda mwakola ka video badijje balimu abakoyera kimwe abayitaani ba scratch nedda bayita ba urban DJs kwebeyita era bamaanyi batabu bakuba obuzibu vaawa scratch bebani bo alino muneze scratch naffe tuzikuba naye tituzikulembeza anti kakati ekyatuleetera okutandika okunyumya ku bantu abo
bo kutunyumyako bagamba ki emboozi zaabwe nga batuteekamu nnyo nga bazaalawo ebintu byaffe byetegenda ogw'omuyaga omuyaga gugenda kuwangaalawo tubawaddeyo emyezi 2 bagenda okulanga omuyaga tubawaddeyo 3 bagenda okulanga ebisaawe bijjula ekyobwako okujja tekijja kujjula ne kibooga bubozi nga tukyusa bifo tudda mu binene kaakati abantu abo obuzibu bwe bwava kujja ne babanga nabo batufuukira ekizibu buli kaseera ebyokulabirako byonna byonabeera enteekateeka zaabwe ffe tuzirinako buzibu era tubasiima sikulaki zaabwe zonna ze bakuba n'ebirala bifaanaganako bwe bityo ffe kye twali twogerako kyali kimu nti nno endongo eno waliwo abantu abeerabira nti nno ekikola disiko eno gye tukuba ebeera selection kakati selection eyo omuntu agijjako obwongo ye n'ayagala akakase muri mu bbaala omuntu ayagala kunywa nga bawuliza music gw'oli netwebuuza nembazira nti naye wayi wali owuliddeyo omuntu kubayise oba ebulaaya kati ngala fe tugenda dubai tugenda luddawa ne bamuyita nti anamma mujja mutukubiremu sikulaki kyesiriyo kebabeera basponsors abo benyini batuwa ssente bemulabyawo abayitirivu teri asobola kukuwa ssente mbu bannanga omwana oyo akuba sikulaki simulabanga sikulaki ne mu kifo ekyokubiri tezijjaamu ebintu ekisooka ndongo music eno ye program kasalabe cha ng'ekutuusibwa ankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa aba muwonya Herbal Research bafunye amaka gaabwe awo ku Lubaga Road ku Bukedde Complex mu maaso ga Hotel Sojovaro ku kikubo ekigenda mu Kisenyi bakujjanjaba endwadde nga pressure, ulcers, manpower kw'ossa n'endwadde endala basooka kukebera mu byuma n'olyoka ojjanjabibwa muwonya Herbal Research for healthier communities.